era bonna abawangudde mu embracing. Tetwe expecting aba independent. Njagala mwena musubmitinge anaawangula fenna tuyimire kuoyo kakasa buli omu alina gwawakira, buli omu alina gwayagala, era okiwulira nti buli omu ne bamuyita engalo zono ne zivuga n'ezono ne fenna tuli ba national unity platform. Tugamba bwetuti kubanga kano akalulu ke tugenda musika kusaaga Museveni teyandyagadde kano kalulu kabeerewo, naye nga bw'omanyi Katonda yamusinga okutegeera. Yatulugunya muganda waffe ne bamusibira mukomera ne bamuma obujjanjabi bamaliza nga atufuddeko. Naye Ssegirinya yagamba Ssegirinya yalwanye yaleze neno by election era mujja kulaba ekinaba muyibira. So fight Ssegirinya to be respecting this. This is going to be a fight between Museveni and the people. We don't expect anybody to stand in the middle. Obaka tugenda kwapagana na Museveni agenda kuba nnyo okulaba nga propping up abalala batubuzebuze affe target Museveni era yimirira wakati awo. So it should be that way. Finally, this is my personal view and I know it's possible. Tugenda kwesaka na kalulu nga tesi tusobola okuwangula ne 90%. Ekyadondo twawangula na 80%. We won with 80% in Chadondo. But we were tussling with the ruling party and the main opposition party. Now we are both the ruling party and the opposition party. So can we win the dictator with the 90%? Kino ekibuuzo buli mulonzi we Kawempe njagala kikubuuza. Manyi dictator tebabawangula na 50 na 60 na 70. Badictator babawangula na knockout. Tusobola kikola ekyo. Tusobola kutambula muntu nyowa. Olw'ekisajja oba kiyita amafumba feeka Kawempe kirina amaanyi kirabye okuba waggulu. The candidates, all of the contenders line up behind one person. Babalabye muvuganya naye kati mutuukire Hajo oba Hajati oba Faaza oba Maama oba Senga ne mugamba kakati yeffe nga bwe twali tuvuganya era kati tuze twetereza kuba abantu baffe baze batugamba mwetereze mujje tujja bawa. So the mission is to beat Museveni hands down. Twagala tugezese mukana akalulu okomyawo emitima gy'abantu okomyawo confidence y'abantu tuwangule Museveni yalimanya kyalituwa. Basema nibanyabo mwebalime mwebaliedala kumpuliriza olungi. Continue demanding for the freedom of all our political prisoners because the Supreme Court has confirmed once again that they're being held illegally. Thank you very much for God and my country. Muterevo Molonji abadde okusama Uganda Media. Thank you so much. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebale ddala okugoberera ensonga z'enkyukakyuka. Nasaba twongere okufokasinga ku nsonga z'enkyukakyuka. Tugenda mu kalulu k'e Kawempe naye oba oli awo tomanya. So amaaso gaberemu ki twewale nnyo ebintu ebitutayivatenga mu nsonga gye tulimu abantu bagende beewandiise mutambuze ensonga ya protest vote mugitambuze nnyo kubanga gye tugendamu essaawa yonna. So mbasaba tusigale ku mulamwa ogw'enkyukakyuka, tubeere ku mulamwa gw'enkyukakyuka, tuleme ate okweta ebintu ebitujja ku mulamwa. Thank you so much. Mwebale kulaba Sama, temwagala Sama ne mwagala nnyo enkyukakyuka, mwagala nnyo pulezidenti waffe baganda bange basibo ne banyabo bebaza nnyo mwenna ababeera ku Sama nga mulaba ensonga z'enkyukakyuka. So we will have a game in Nakawa. We will have a game in we will have a game in
mugenda kunzikiriza mbeko abakulembeze bembalaga abesimbyewo ekawempe mukkirize mbalage omukuumu era ngenda kunoonya omukuumu niko wajja kuba banka niko gendere mu nsawo nzije jasi nyina abakulembeze benjagala okukwata njagala balaga kubamu ku bakulembeze abesimbye ekawempe baganda bange basebo ne bannyabo Okay, butere omulungi ali ku Sama Uganda Media bebano abamu ku bakulembeze tugenda kubayitira benjawulo abesimbyewo ekawempe abasinga ku mmwe temumanyi musajja ono atwale tugezaako okubanga tubanjulira bakandidate abali mu kalulu k'ekawempe. Omwami oyo bamuyita Salem Mafo oba Salem Serunkuma Mafo y'omu ku bakulembeze abali ekawempe abali mu kalulu akali mu kubanga kabindabinda akaba election. Era omwami oyo y'omu ku baali besimbyewo mu kalulu akagwa yali namba 2 n'amala nadda ku side ya Segirinya okubanga bakwasaganya emirimu gy'ekawempe y'omu kubavuddeyo okubanga yesimbawo oba okubanga avuganya ku kaadi ya National Unity Platform. Bingi byakoze byesinza kubannyonnyola okubanga akulyetingera abavubuka emirimu ekawempe nga si mukulembeze okubanga akulyetingera abavubuka emirimu okubanga ateeka ebintu ebiweesa National Unity Platform ekitiibwa mu kawempe. So twagala mubuuzaako ate tumuleke kubanga ali bize. Honorable Mafo Salem Serunkuma sokubuze ku bantu muganda wange era ombuulire akaliro kali katya okawulira oba kabulamu? Akaliro wakawulira sebo joka bade mu kwewandiisa amanyeze Serunkuma Salem joka bade mu kwewandiisa batuuse bulungi muyatulabye bebaza abantu bonna abasobodde okumperekerako kandi bagirabye olwale press conference basobodde otulaga akakiiko kasobodde otulaga nga abesimbyewo nga abantu b'ekawempe bakakasa sekandidate asinga obulungi saba mupagire okukikwate emirimu gitambule. Okay, Honorable, ebisinga okunyigereza akawempe abantu b'ekawempe babadde bagamba twagala omuntu asobola okufitinga mu Segirinya byabadde akola. Honorable Segirinya mu byasuubiza eddwaliro yalikola ambulance yagigula n'ebyefaananyizako bebityo. Honorable Salem Mafo abantu b'ekawempe tusuubire kikyogenda okusooka okubakolera nga oba ofunye ekkaadi mweweesiimu. Buufuuze Segirinya we yakoma wekyokutandikira. Honorable Segirinya amanya ebizibu bya kawempe y'ensonga lwaki olaba nti bwe yali atandika obubaka bwa paalamenti yasookera ku byabulamu ambulance n'agireeta eddwaliro n'agiteekawo era walaba n'ebyenfuna yali abitandiseeko ng'asobodde okufunira abantu mu segbox. Ebyenfuna nabyo yali abikutteko ebyensoma y'abaana abasinga mwamulabanga ng'alina abaana baweerera. Puroguramu eyo yennyini gye ngenda okutambuza okulaba tino kawempe tugitwala mu maaso nti kino abantu bakirinako obukakafu nti Honorable Segirinya nti we yali akutte ebintu byonna mu kawempe byali bitambula se. Ebimu ku binyigereza abantu b'ekawempe Honorable nga emyala nga amazzi okuyingirira abantu ebintu ebyo nga mmwe abakulembeze b'ekawempe obanga gwomu ku bakulembeze abagenda okuba nga bakiikirira kawempe kikyo kyogerako nga tumaliriza? Neyanziza nnyo ssebo nti mu kawempe obuzibu otusinga okusanga bwe bw'amazzi emyala kasasiro ssebo nze n'omulimu ogwo nali nakutandikako dda njakubasaka kutandikako butandisi nti olweba ogenda mu kawempe emyala mijjo gyengezezaako okuzimba kasasiro nzegezaako okukwatagana ne bannakawempe muyoola emyala ssebo enkola eyo njagenda bugenzi mu maaso nayo nti wembadde ntuuse era nja kuba neyongera mu maaso. Okay, Honorable oyo ye Salem Serunkuma Mafo tugendako mufunako maaso katumuleke abeko interview zakola tugenda kuba tumufunako maaso awo ssebo toyanza nnyo bodde twoyanzege tugenda kunoonyako tukufuneko live twoyanza ndooza ne bodda ku live ziri endala oba interview endala. Okay, buterefu omulungi ali ku Sama Uganda Media ngezaako okubanga mbalaga abakulembeze ab'enjawulo abesimbyewo mu bifo ebyenjawulo nga bagezaako okubanga boogerako n'abakulembeze baabwe oba n'abantu baabwe. So mugenda kukkiriza mbanjulire omukyala ono abamuyita mama wa Kiso oba bamuyita Julie.
bamuyita mama wa Kiso oba Juliso soko buzeko ku bantu dakiika emu abali kusema Uganda. Atenga sema machitezi mwanje mujada kwa service na kuralero tubade ne conference of course ngataba na ababisigeyo Wakaseri etya nonje ya koso nonje lakini bingi nolecho bengafe nganze yesode kwanga Zimbabwe chechi okulabanga tutereza wakiso mutima gwa Uganda so mutima gwa Uganda nolecho twetanga bakulembeze na president washo Okay, tugenda munonya ko mukyalo oyo abamuyita Julia abasinga bamuyita mama wa Kiso bawubereko obubiza abantu ngenda kunonya naawe. Okay, angezako okubanga malaga abantu abenjawulo ono muganda waffe akomrede munaffe Magala Umaru yomu akubesimbye okuvuganya ku kadi ya National Unity Platform foot soldier naye nsaba abali kusama Uganda akamu omukisa ababuzeeko era ayogere ku nsonga ze Kawempe mu kumenyamenya kwa tugenda banonyako omukomu kumaluseko buze ku bantu mbalamusiza mwena bana Uganda naddala okusingira ddala abantu baffe abawagira enkyukakyuka mu Kawempe North Constituency. Tuli wane kavule leero President waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert atugambye nti protest vote etandikira mu Kawempe North by election. Baagala tebaagala balina okutulangirira. This is their obligation balina okutulangirira ate era tujja kuwangula kalukano. Wabula atukutidde ekintu kimu atugambye nti tulina okuwangula akalukano ne percentage nene nnyo. Naawe tukutiranga aba candidate nti mutwetegereze nnyo waliwo abaze okusaba tiketi yaffe eya National Unity Platform naye ng'abamu tebakitegeeza n'agamba nti anaabayiseemu mu National Unity Platform nga candidate waffe ffenna tulina omusimba emabega. Nkoola baganda bange abaasabye tiketi eno baze misana ng'ensi ebalaba ekigendererwa kyaffe ekinene si kyakufuna bufofu, ekigendererwa kyaffe ekinene kyakuggyako mwami Museveni. Mbasaba bwe baba tebakuwadde mukisa raalinga emabega we candidate gwe banaabawadde omukisa era nange bwentyo bwenja okukola bino mbyogera misana. I'll rally behind the candidate will be endorsed by the party. Era kyensaba abalala munteekateeka zo katono nnyo. Segerenya bwe yawangula Kaluke Kawempe yatandikira ku byabulamu eddwaliro n'alikola ambulance n'azigula n'okuba ng'ayamba abantu ba bulijjo. Umaru katono nnyo jaso tusunirako katono nnyo munteekateeka ze abantu be Kawempe bano kiki ogenda okutandikirako bw'obanga owereddwa kadi ekibiina. Neyanziza nnyo eno extension ya ttaamu ya muganda waffe Honorable Ssegirinya era tusuubira okutandikira ddala ku ebyo bennyininyini bye yali ataddeko amaanyi. But most importantly nga bwe nabagambye nti mwami Museveni yatusiriwaza nti tulina kuweereza abantu, tulina kubazimbira amalwaliro, obwo obuvunaanyizibwa tebwabwe bwa mubaka wa Parliament, nti tulina kubateerawo ntandikwa tebwabwe bwa mubaka wa Parliament. Tulina okubeera nga tutunulira major struggle kutereeza system ya Uganda. Kutereeza system ya Uganda kuwangula bwa president wa Uganda. That will be our major focus. Nsonga tuzibaddeko era tukyaziriko. Mwami Museveni yansize emyezi 18 mukomera nvuddeyo njogera ekintu kyekimu. Twagala kujjako mwami Museveni nga taddeko ebisangosango. People power, our power, NUP, everywhere. Okay, awoterevu oyo ye muganda waffe Umaru Magala y'omu akubesimbyewo okubanga bavuganya ate ku ticket ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Baganda bange basebo ne banyabo mwenda abali kusama Uganda. So abaganda bange tata president sama Uganda sebo muyaga bagambe president tebatawana kumwesimba bano bamunyira kansoka nko wano nkome waawo. Okay, awoterevu ngezaako okubalaga abamu ku abo ba candidate abesimbyewo okuvuganya ku kadi ya National Unity Platform balazeewa bagenze nga banguye
bale njagala kubanga mbawa ba candidate abesembyewo ku kibiina ku kadi ya Kawempe mu kibiina ekya National Unity Platform abaganda bange basebo ne banyabo so njagala mpe omukisa abantu bonna tuwulire endowooza yaabwe ku nsonga eyo ono y'omu ku basika basegerinya naye endowooza katogerekoko naye atubuulire enteekateeka nga bweri ekawempe naki ekigenda okuba ate nga kiddako ekawempe bamuyitanga Alex Luswa naye obudde buno nasiramuka ye Alex ye Muhammad Luswa okay gwe omulungi ali ku Sama Uganda mukkirize Alex Luswa Muhammad atubuulire enteekateeka nga bwe ziri ekawempe nga naye kyasuubira okubanga agenda kukolera kawempe tukwaniriza yogera kona neyanza nnyo muganda wange Sama okumpa omukisa guno Sama tuviiridde ddala wala era kinkoze bulungi nnyo totera kutunuza bantu kamera totera kutunatuna mu bantu batategeerekeka naye mu bonna osaddewo n'ogamba nti Muhammad Luswa Luwemba Mr. Kawempe kamuleete ayogereko eri eggwanga so bannayuganda yonna gye musinziira nze Muhammad Luwemba Luswa abadde omuyambi w'omubaka Muhammad Sekirinya mu bulamu bw'ensi eno mbadde ekigambo fooma nkiwuliranga buwulizi nga simanyi kiki okikutuukako weefiringa otya nze kati mbadde ne powers nga simanyi nti oba oli awo naafukako fooma naye baaba kigambo fooma kimenya ate naddala mu kiseera nga wakapiibwako mubaka Muhammad Sekirinya mu kaseera kano ekifo ky'ekawempe North tuli mu lukaano okulaba nga tukijjuza ng'amateeka bwe galagira basawo ne bannyabo neesoboddeyo okulaba nga omukulu gwa mukadde waffe Honorable Sekirinya Muhammad segibokisi zino ez'abanaku zino zetutunuddeko nnyo era kinnuma nnyo okulaba nti baganda baffe bwe bajja wano mu mawulire bagamba nti ate bagala kuzikyusa bateekeko part box sima bateekeko gala box simanga biki tugenda kumenyamenya kuba tugenda kunoonyako maasawo okufuna interview so twagala tumenyemenye kuba tujja kunoonya maasawo leero oba ekya so tumenyemenye kati ekisooka neesoboddeyo okujjuza ekifo ekyo basebo ne banyabo ndi member wa National Unity Platform right from people power formation etujja ne tukola political vehicle eya NUP era mu buli activities z'ekibiina mbaddengawo ndi mwana wa mpisa tompulirangako nti oba neetabye mu corruption nze omu ku abo abalwanyisa corruption mu ggwanga Uganda era abantu abali mu corruption sisaidinga nabo n'olw'ensonga eyo nja kustandinga ku values z'ekibiina nja kuyimirira n'ekibiina okulaba nti Kawempe tetugikwasa General Kaguta Museveni kubanga ekizibu ky'ekawempe abantu bano be bantu ba wansi tebagalira ddala General Kaguta Museveni Museveni atunudde n'eriiso jojo okulaba nti awamba Kawempe ne tugamba Kawempe tekola ki wana segirwana wana batuwe kadi wana segirwana okay walani okay omubaka Sekirinya Muhammad atwatunuulira bye yakola ng'amaze okubanga abeera member wa parliament ow'ekawempe Luwemba Luswa Muhammad tusuubire akatono nnyo jasimenyamu katono nnyo towa nnyo bantu bali kikyakola kikyosookerako obubanga ofunye kadi ya NUP ng'ofuuse member wa parliament kikyosookerako ku bizibu kyasinza okubanga bichallenging Kawempe ekisookera ddala bwe mba afunye kadi ya National Unity Platform abantu ne bannonda ab'ekawempe abantu bafe abeesimu ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu nja kusoosowaza nnyo ebyobulamu kubanga twabikwatako nnyo eddwaliro lyaffe lyasaanawo lwabbula lya byansimbi engeri gye naabeera nti mba muvuuse mubaka wa parliament nja kukozesa resources njakola fundraising ey'enjawulo okulaba nti mu nnaku 10 munteekeko nnyo essiira ngenda kuteekawo eddwaliro nga liri manya ga Honorable Sekirinya Muhammad Medical Center ekyokubiri sente z'emmotoka ezo ng'oggyeko emirimu gya parliament yeena omubaka wa parliament gyakola nja kugenda exupamile sente zange zenaafunayo okugeza ng'ebibiri by'emmotoka bye bawa wardrobe biki eno segibokisi ngenda giteekamu $5,000,000 ng'abamaama kwekulaakulana era ekyo njagala okubeera nti nkyamula abantu bange bwe tubadde nga tukola njagala okusingira ddala okulwana abantu bange abo bafune obwega ngenda kulwanira aba political prisoners abaze bangoberera ennyo ndi political activist ndi human rights activist ngenda kulwana eddembe ly'obuntu ngenda kusimbawo nnyo nakakonko okulaba nti abaana bano General Museveni balaalidde abata by all means ngenda kukozesa parliament okulaba nti ebintu byonna bikuka bwe binaagaana okukwa nja kuwamba mess omugogo okuwa speaker obuyinza okulaba nti ensonga yange ekuka toyanza nnyo Muhammad okay abalungi bali ku Sama Uganda Media ngezaako okuba obutabeera nakyekubiira ngezaako okubanga mbawa omu ku abo abeesowoddeyo okuba
okuba atenga bakulembera Kawempe oba kubanga bavuganya ku kaadi ya NUP. Wabula nga sinagenda walamukereze Meya Sir Mathias Mulumba Walukaga duka ekibabo ababuzeeko ye Meya w'Ekyengera Mathias Mulumba. Sebo taata Meya tusaba abali ku Sama Uganda osooke obabuzeeko eddakiika emu oba bbiri. Nze Mathias Mulumba Walukaga duka ekibabo Meya Kyengera Town Council you are national unity platform ekulembera President wa Uganda yawangula Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga ni national coordinator mu sector ya art and entertainment. So tuli wano ku kitebe tugenda mu kaluka protest vote. First of all nkubiriza abakunga abantu mwenda mugende musooke mwewandiise kubanga mutagenda kukebera nkalana kwewandiisa tetulina protest vote tujja kugikola. President atugambye osooka kayanira ekyo kyomaze okufuna bw'obanga twakola bibuuzo tosobola kugamba nti nno tebansaliza saayita omala kubikola n'obiyita n'olyoka oba n'obuuza ebyobasanga nagikola bulungi lwaki saayisa wetulondera wetukolera ensasage wetukakuumira wetubalira wetunywereza DRA form bali gitutwalako. Meya katono nnyo mu kaluluko akawedde akobwa Meya twaliwo Asegirinya yali omu ku bantu abayimirira naawe mu kaluluko Ekyengera nga tugenda kujuza ekifo ky'omubaka w'e Kawempe. Segirinya badde mukwano gwo mubaka ki nga Meya boyinza okuwa abantu abo abagala ekifo kya Segirinya nga mukwano gwe era nga munnakibiina mubaka ki boyinza okuwa abantu abo? Okusookera ddala nsasira nnyo abantu banna Kawempe olw'okuviibwako omuntu Segirinya ali irrepressible. Sirowooza nti nno basobola okumuzaawo wabula ng'era Abaganda bagamba nti awava okugulu wadda muggo. Awava Segirinya twajja kuddawo exactly Segirinya yennyini wabula wajja kuddawo maybe someone tantamount to ali equivalent to Segirinya. So tugenda mu kalulu ako President atugamba